bo bandi badde batuwamu akadde nga ne Christmas abasiraamu badde mbasa Christmas batuwamu akadde ate bo olunaku olwo abasiraamu basimanyi balifuula bizinesi ddala 24 anti bebabasalira ebisolo nze nakayana n'akimu nga biri nyama yali wabwe asigaddewo kilo 5 nga nange nzize nga nyama egenda kuggwawo nibwa nange nze pita gwaki mundekere nnyo ntwale ekennyama nagamba nange abantu bange nange kati ate lwaki batukozesa jjamu ku Christmas naye batukozesa jjamu ku Christmas naye nga mwebale kuyita mu Christmas bwenna abagiiseemu obulungi nammwe abagiiseemu mu mbeera etali ennungi tubasaasira nga balwadde bafunye obuzibu obw'enjawulo abagenda mu kyalo nga mukyalemeddeyo entambula ate omanyi transport alinnya mu kugenda ne babasomba kati bwe zituuka 26 n'alinnya mu kudda gwe ova eno bakugamba nti Kampala baddirayo 3,000 bulijjo tuba tetudirayo ogu mu kitundu nti kati 3 bakutwala mukugenda wano mukudda naye mukugenda bakutwalira 3 nogamba 26 nkeera kudda ogenda otuuka ku taxi kumakya abagamba yesa kyafuuse nze wabisiraani bongeza nze nzekka nogamba kati nkole ntya abakyalimedde mu kyalo mwenna mulimu kulowooza nti gundi sooka otunda akatooke kangako nfune zinzizaayo nammwe tubasaasidde nnyo naye nga kibagwanidde ani yabatumayo ajala wa mami naye yagenda ajala muwala wange yagenda naye yankoonyeeko wano teteeka lya byakudda naye bikyaganye kozi ate bikyaganye emotoka zibiri nti kwezina transport yesimbikamu abatakisi musaanamu abasaabaza abantu musaana mulinyise emmotoka zituuke emitwalo egiwerako ng'abantu tebasobola kudda Kampala oba oli awo ebintu binakakkanamu ebbeerereyo ddala nze nagamba singa balinyisa naddala zino ennaku ezo ez'okugenda n'ez'okudda naye ate wali mukozi abaana ne batuleka nabo ne batuleka naye obudde bukyali mugira mubakaliga bano babakame wano eno bano abadda bano bwezira ku mirimu mubakame bakitegere nti buli wamu wabeerawo ennaku enkulu beyebeera ekakkanamuko omuntu abadde anywa ku kengeeke ku 15 kasanvu kati akanywa ku 3 baguseera mu byalo kati baguseera bano gye bagenze n'essente kati wano mu kibuga ebbeeyo omwenge gwonna bagusizza nayiro wa 3 igo 2 naye nga igo abadde wa 3 zonna ozimanyi bebbeeyo omukazi bakkiriza ku mukutu kwe tuli tweyanzizza gemu naabe kumira ku mukutu guno Tronas Media kwe tuli 25 mwebale nnyo mwebale ddamwe naabe gyekuumiddeko kyakabi abawagizi abakadde naddala abakadde nga bakyatambula n'abapya tubaagala nebbe ekintu bagenda babuguma bali babuguma dda bo kati bagamba bugambi kyekigenda maaso tonaze leeta ki baleeta ki musima gombe kati kapya kikaleese omulaba muntu bampita mulimba biki byagenda otulimba agenda tusuliwalirako naki nedda bannaye ndeeta ebintu by'amazima tubireeta wano ku Tronas Media nakuma ne Mr. Tronas naye yateekamu okusavuwazamu okwagala okuba nga alimba naye nga nze byange bibeera ku mazima naye nga tubaagala nnyo bonna naddala abantu b'ekiboga awo baagala nnyo bosobola kubaleka mabega era ina gyetambudde bangi gye banzala eruweeyo naye ab'ekiboga mbaagala nnyo boogereko mpaka 26 baveeko ate bannange mbatendage ate ntumire ku baani era baŋŋambye eno Christmas neebale nnyo neebalire ddala kuzira mbonazeze emmere mbayi bamanyi omweze gw'okuzira naye munnange gwakoma ndi muto naye negina emyaka nkyazira nembagamba ati nazeze emmere kinayo ngamba buli omu netutegeka netufuma tumanyi wetukulabirako tumanyi nalinnyayo nange nagamba sirina gafa mmere ne Kampala gyeri ne Kampala emmere gyesigenda era saalinnyayo
Baba tyo musazi yakutege. Amanya Troners nga ndine MC Magombe tugenda kubanga tutambula mpola tulabe biki byabadde bitya tutemeteme Christmas yabadde etya naye nga tetunagenda wala soko kusasira family ekika abaviiriddwako abantu baabwe mu Christmas naddala accident yabadde Masaka kanywa kasaayi ku Masaka tusaidize Masaka naye nga abantu 7 sorry kuva twayingira December tuzze nga tubakubiriza bannaye muvuge mpola mwegendeze ku makubo ate era tuongere okubabuulira nti okubagamba nti mwongere okwegendereza ku makubo obubenje bungi abantu mu biseera bya Christmas December okimanya mu butale obutunda mmotoka emotoka zitambula nnyo nebapangisa abawola abapangisa abazika ezaali zafa dda nga bazikanika zitandika okutambula ziba nnyingi kati awo mwe mubiri abatalina bumanyirivu ku kkubo kati gwalina obumanyirivu ku kkubo wegendereze manya nti waliyo abatakola ki bavudde eri babadde ku kyeyo azina akasente ke bamuyigirizamu nnaku 2 bamuta then atandika okukozesa ekkubo nga bwayagala kati abo abantu tulina begendereze nnyo mwegendereze okubeera nga accident zikendere ku makubo n'ababiroole ababiroole bannanga babiroole saa kibaddusa nnyo waawo ogenda kima mmere kuleeta mu katale nakasero naye vuga mpola abali kukuba abo bonna buli omu abanejalaga naye kakkana nawe kakka bamanyi balina engombe zino ze bamugamba edda twalinga ku stage awo kusaza katumukakona alioka agivuga abantu bonna bambi banabo muyonjo ne badde bali ne badde naayitawo naayita nogamba bannange kati bano tababaze mu magezi abatakonyeeko abalina gye bagikona mubwe bati mutufu newo bakagaali nolulala nagwa mwala mu katale awo nga ngenda ku musalaba tajja kikolako bwadi yali aveno eno ng'agenda kuyima n'alyoka kikolako fenna abaali okufenna ne tusasana myala ne tugwa myala temumanyi twalimu ne kali akeddako bwannakawunde ak'ekyalo nga tabwakoonako mugamba atomedde fenna atumaze nga tudde nga odduka ng'omanyi ng'olowooza owe ofudde ng'ogenda okudduka ogenda muwala ng'omanyi ofudde mufu yagendayo bakugamba okyali mulamu bakujjukiza bujjukiza nti awo nade manyi ti we tunaabeera nga tusemberera 226 ojja kuba oli mu kulokoka naye ndaba w'oyongera bwongezi kugamba bino byobeera owooza nti kati nteredde olinga yongera kwononeka ate kwononeka batya olinga tegusuulwa yamubuuza nti naye tegusuulwa gwe ne kapani mukulu kapo nagamba mbu yalaba kapo ng'akyali mu P3 ng'ayimba mutajjukira n'ennyimba ze yasooka kapo kuyimba lwate sendi ali mu levo yabwe abo bo banange bo kwegamba bali awo bwe bati bo twabavaaka bo batulimba na bulimba batulimba bulimbi abo tewaliwo kitongole kiyinza okujja ne kitandika kutugabira bbaluwa ne tumanya nti kati gunda ine ebbaluwa y'obulimba abo bo ne baba tebazibawadde kapo sendi tegusuulwa abo bo balimba certificate bazirina certificate kaziwe kapozi waliwo kyeyayogera notolusi nga kyankwatakwate nga kituufu yalina omwana we ngaali mu pesiri kati ng'omwana we ng'agenda babayita ku misinde ku mizannyo gy'amasomero ng'agenda yatuuka leeti ng'emisinde gyatandise dde asanga owa ali maaso n'alyoka akubenagana nanzala omwana alina talenti nagayi ng'amanyi yakulembedde mu misinde kumbe bano badduse edda ne bamuyitako emirundi 2 yasembye nga ate nga nange kennyininyini kyeyayogera kyantuukako era mu mizannyo nenakakana nenga mu butu kwegamba yali amanyi omwana we yali mu maaso mukutuuka bwati yali ayingira bwati ng'ajja ku kisayi kuba kinalengera omwana we nga yali maaso nagamba nange omwana ono alina talikuwa ekyo kyonna ekibinja n'akikulembera kumbe bali bakamuyitako emirundi egiwera alina okuddamu n'adduka emirundi 2 ng'abasanga n'abayisa n'alyoka n'asemba kwegamba kapo naye mwaka wa 2026 bami mutuwezeeko mutuwemuko kadde tusobole okubanga mutuwe ku kaliivu naffe tusobole okuba nga naffe tufuna ku mirembe ne tukooye batulimba
batulimba abasajja abo batulimba Kapo mutulimba Sendi mutulimba Mzee Magara bana abasajja Naye Mzee Magara Mzee Magara nkutumiddeko nti ogamba otya nkwagaliza omwaka omujja gukubeerere gwa mirembe Mzee Magara musajja nnyo ne Kazibwe Kapa si Kapo Kazibwe Kapo Kapo naawe oli musajja nnyo singa emirimu egyo mugikwasaganya ate oba ne muva mugiri emirala gye mubeeramu ate wano muyinza okukola ennyo Kazibwe Kapo musajja mubuulirizi mulungi asobola kubuulirira omwana wo n'adda mu layini ngambulidde ebituufu waliwo akaseera k'ebituufu kyogamba mbu waliwo ebyobulimba bagamba omuntu bw'abanga yayonooneka buli kyakola kibali omukonooneka naye nga Mzee Magara ogamba otya yebale Mzee Magara yagamba nti gwe bw'oba omanyi omuntu alina obuyinza oba abukozesa bubi oba abukozesa bulungi kimanyi asobola kukola kyayagala so oyina okuba mugezigezi ng'akaana k'omusota omuntu bw'aba alina obuyinza n'ogezako okwewala ebiddirira oli asobola okukozesa nakakwata ne mmanya nti omugezi tolina kwefuula nti okuza olina okubeera nga kaana ka musota bwekatuuka anti Mzee Magara yamanyi bwe kakola naye nga mwebale kuyita mu nnaku nkulu Christmas mwebale kulya emmere yammwe nga mwekwese n'okulangira abantu abasigala mu kibuga nti banaku mwebale nnyo mwebalire ddala mwabagagga mwakomyewo muli mutya ndoza mwaguze ettaka lyonna kukyalo kyonna mwavudde nga mukimaze balabika komena mu kibuga n'amasimu ne bagajjako igwe ate nga ne kuyidi bagajjako kuyidi kaya basiramu balina engeri kantu ko bansasamu kyogere ddala enkwe kuyidi bajjako amasimu ne ku Christmas ne bajjako amasimu kaba kabadi kyako babayise agati bakuyita jireke kasimu bwenkukubira nzemagombe bwenkukubira omusajja wakamuwa ekifiice ky'enkoko gw'omukubira MC Latifu producer Latifu oli luddawa nkwata mbuuliro ngambe andi eno waliwo nange yampise mukatuli kimono muyina olugezigezi nabo bategeka musajja abenga yakakwata ekifiice atandika omukubira owaaye soko gyo nkwatire kanu kawe yangu wadduka oli ayamuyisa ategula buteguzi ngadde ebbali ate n'abo abantu nga bakuyise ku mukolo oba ku pati oba ku Christmas balina olugezigezi maama anti kasita awulira waliwo akukubidde bambi bamukubidde gondi ebintu ebyo bijjeeyo ogenda kuddamu kutunula kusuwani nga tewali kintu anti bakuyise awulidde bakuyita ye nagiragira mangu ategula ate binasigala mu bbanga bakuyise kakati musajja mutuufu esimu agijjako n'ali akamere ne kamutuuka bulungi bandi badde batuwamu akadde nga ne Christmas abasiraamu badde mbasa Christmas batuwemu akadde ate bo olunaku olwo abasiraamu bakimanyi balifuula bizinesi ddala 24 anti bebabasalira ebisolo zinakayana n'akimu nga nyama yali wabwe asigaddewo kilo 5 nga nange nzize nga nyama egenda kuggwawo nibwa nange nze pita gwaki mundekere nnyo ntwaleeko ennyama nagamba nange abantu bange kati ate lwaki batukozesa jjamu ku lwaki batukozesa jjamu ku Krismasi naye nga mwebale kuyita mu Christmas mwenna abagiiseemu obulungi nammwe abagiiseemu mu mbeera etali ennungi tubasaasira nga balwadde bafunye obuzibu obw'enjawulo abagenda mu kyalo nga mukyalemeddeyo entambula anti omanyi transport alinnya mu kugenda ne babasomba kati bwe zituuka 26 n'alinnya mu kudda gwe ova eno bakugamba nti Kampala baddirayo 3000
Kuliyo tubadde tulirayo ogu mu kitundu nti kati 3 bakutwala. Mukugenda wano. Amukudda. Naye mukugenda bakutwalira 3. Nogamba habiri mukaga nkera kudda ogenda tuka ku taxi. Kumacha abagamba yes. Kyafuuse. Nogamba nze wabisira ndi bongeza nzenzeka. Nogamba kati nkole ntya. Abakyali medde mu kyalo mwenna muli mu kuloza anti gundi soko tunda katoke kangako nfune zinzizaayo namwe tubasaasidde nnyo naye nga kibagwanidde ani yabatumanyi ajala wa mami naye yagenda ajala muwala wange yagenda naye yankonyeeko wano teteeka lya byakudda naye bikyagaanyi kozi ate bikyagaanyi emotoka zibiri nti kwezina transport yesimbikamu abatakisi musaanamu abasaabaza abantu musaana mulinyise emmotoka zituuke emitwalo egiwerako ng'abantu tebasobola kudda Kampala oba oli awo ebintu binakakkanamu ebbeeyi babeerereyo ddala nze nagamba singa balinyisa naddala zino ennaku ezo ez'okugenda n'ez'okudda naye ate wali mukozi abamasomero ne batuleka abaana b'amasomero nabo ne batuleka naye obudde bukyali mugira mubakaliga bano babakame wano eno bano abadda bano bwezira ku mirimu mubakame bakitegere nti buli wamu wabeerawo ennaku enkulu beera bya layisi obeera beebeera ekakkanamuko omuntu abadde anywa ku kengeeke ku 15 kasanvu kati akanywa ku 3 baguseera mu byalo kati baguseera bano gye bagenze n'essente kati wano mu kibuga ebbeeyo omwenge gwonna bagusizza nayiro 3 igo 2 naye nga igo abadde 3 zonozimanyi nebbeeyo gimanyi kugambye kati nze nagamba mu bbaala kikwatagana n'ebbaala musaki yenna ina gwesinga okukola ate nga bano bamekabo era kati abamu nabo kati abo basigaddemukko naku anti kati nabo ate eno baalinnye bagenze bakuba mu kyalo nabo bagenze bakuba mu kyalo bagenze kukolera kati wano batono era bo basigadde era akabeeyi kalina nnyo kyekakyuseemu baalinyisizaamuko mu Krismasi katini naye ng'era si nnyo olw'ensonga singa bonna babadde nga bonna we bali nga bali eno ng'ate bakasitoma bagenze mu byalo babadde balina okukkira ddala era baalinyisizaamu nti basigadde batono nabo balina ebyalo bagenda mu byalo nedda tebalina byalo tewali akola ebimbeera eyo nga alina ekyalo ng'ogenda mu maka gaani basanga mu kyalo yakunnyonnyola nga bw'alina be balina amaduuka wali eri mu site kwa mu arcade okkiriza bambala bulungi n'olabira ddala baja ti abalungi oga bannange kituufu ono engeri gyanyiriramu n'endabika gyafaananamu be bagagga b'omu Kampala kumbe wayingira e Kampala be batuga abantu mu loogi naye batumiddeko nnyo mwebale kubeera ng'ate mukwasaganya eggwanga bakwasaganya eggwanga abantu abo ba mugaso nnyo era bali bagamba bali nabo beetaaga bafiibweko bali baagala kufuna ababakikkirira nabo mu palamenti onalebo waabwe abateeseza naye mama bw'obawa honore simanyi gye badde bannange n'omumala obawa nti ekifo kati bano be bakiikkirirwa olaba akwecconya nga talina maanyi ga njawulo nnyawo nakukinya naye abeere n'amaanyi ng'amanyi nti eri nabo bateesa naye bakukinyako anti nze nkola risaaki nze nkola bukozi risaaki mbakolako risaaki mbakolako bukozi risaaki nemmanya nti kakati bano bwe bati ne bwe bati bantunyangako pepozi ali omu yekka naye nga tebantunyangako omu yekkola ate yantunyako nakugamba tutasasula sente teziwera bamubuukinga nga 6 noweetooloola omulinda kumba alina wakyasavisinga kyakola erimi yali yakasavingako 3 nga tusigadde 3 kati 3 twakola bukozi butalo tugenda ku kawunta natandika buli omu diseases si byangu naye nga abali mu byalo muve mukudda ku bazadde kuba mama soko mpeyo ebiri awo ngene nja kugikuweereza nedda ze wamuwadde ate zoli mu kumujja ate no baba wamutereseza baba watebalina sente za ab'e Kampala tebalina sente ze baba mu byalo
Nobuno obuntu bwe baguzeeguze buno nga bagenda. Nabo tebulina mulamwa. Tebulina mulamwa. Mutuuse mu byalo otandise otunde ebijanjalo bya taatawo. Bya taatawo mbungu oyagala kudda Kampala. Kati okolayo ki? Watute obuntu bwa mitwalo 5 naye nabo obukozesezzaako ne ku ssente wali erizo saasaanyizako nti otunda ku bijanjalo biki g'ovuddeyo oba onoonedde emitwalo nga 10 ne bakuwa ne transport yakuzaayo. Kati mugaso ki gwe wanonayo? Ntumirako abasonda ente, mwena abasonda ente mwaka mulamba nga mumanyi nti ku Desemba mulina okugisala mwena mufune ku nnyama. Ne mugenda ogisala nga tebamala. Munenyago mwawa ssente waleeta akatekatini watwawula. Ebiba mu nkiiko omwo maye bagisondera mugondi tulonde kyamaani tulonda gigoba biki kati gwe baawa ssente. Oyo batandika omunenyo olaba nti akateke waleeta ne miliyoni 2.5 mazima noleeta kana akate nenfunako mu butumu ng'ogenda kibalirira yagenda mu bbuca n'agula ennyama akusinze gwe yasonda mboli ekingi sente zewasonda gwe nga wali zibalirirwamu kilo 5 funye 3.5 bw'ezo siga nga toyomba olina oyomba. Waliwo ne mukwano gwange awo nabo bambi basonda akanyama kano akasookawo mugula luggi 23 mugula Christmas 23 akasonda kaali kazitowera ddala kuba yaŋŋambye kaali kazitowera ddala kilo kuba yali yakeesunzeeko okkalya ak'ekigere. Yaganya mbadde nesunza okkalya ak'ekigere bakasonda awo balinga 10 bakasondera ddala sente bazimuwa 2 ninike yakalonda kati nga bagenda kasala 23 nako bakasala bale mai bakona kakona kasika kakumbi tabata kakona mateeka g'ebisolo bajjaho kakuba kakumbi mateeka g'ebisolo abagayingira mu amasika g'ebisolo gate butamu kakuba bamma mukachunga Choga kare basala kasale bakasala busazi bagade basalawa akantu kali kateredde bwe basalawa bakasala ya kayino bulago buli ludawa kayino bulago buli ludawa bannange tujja obulago mpozi nga bapima amatuwe gatandikira nene tujja mulina wano omukinja gwabwo mulina wali waneeno mpozi nga amatuwe gatandikira wano awo bwe batetenkanyiza kati kukutu okutukwako kwawula okutuna ekibegabega bwe bulago akantu ako mbadde mmanyi kakyali ku nkumbi ab'ebisolo ab'ebisolo mwebale nnyo mwebale ddala kubanga baali bakakuba kayinza okukaaba okimanyi wano n'oweganda n'awulira anti kati ekyagira waliwo omuntu okutta ng'akatulugunyizza abaali bakatta bakatulugunyizza bomwana asooka nga n'akalya akayini akasooka n'atakayiminga bulungi nnyo naye ng'akakubye kadduka ne katonya omusaayi omwo mwonna nga bwakagoba oyo yali asaana kusiba abaali nze nalabako nekayingira ne maduuka g'abasiraamu nze nalabako omusajja nga bagenda akakuba nga bakasibye emiguwa tekasobola kudduka kali eno n'eno omusajja najja n'akakuba egamba kiki walingawo eriyo bakafulu abobbukuba balyoka ne bakayingiramu tumulina omuzeeyi eyo wali awo omusajja era stiru n'akasala naye alaba alina ennaku kubanga onoonya woosala tolabawo bali basajja balina tekinologi waabwe buli kintu kiriko omukugu buli kintu kiriko omukugu batuula mu miitingi zaabwe nga bba abasazi ba nabono balina enkiiko era ku Christmas tosala nga toli mu kakiiko toli wakakiiko balina akakiiko kaabwe ak'ebisolo nga bonoowulira kati ab'ennyama balina akakiiko akabatwala ab'ennyama be baliwo ab'ente naye akantu kano nako naye nabo banako bakayita ennyama baba bakayita ennyama bandikayise ki ab'ebigodo ab'ebigodo sebo nnyama enkoko nnyama ekyobula omukatuliki bw'aba asiiba ku Lwokutaano talya nnyama kati ebyo byonna n'ebyennyanja ebeera nnyama kakati naye nga
batumidde nnyo mwenna aba 23 abasinga okubeeranga nga muri eyo muyombagana. Nze sifunye akantu kange nateekako emitwalo 7 famire yange yonna mbadde mbasuubira okufunako wano. Kabali bambe beya bagibba 22 gye basonda naye roza tebabayamba bagibba 22 naye balipotinga wafande kirewa bamutuusako omusana batubidde babye embizi yaffe naye ebinaggwa kaka nogamba binaggwadde nga bamaze kwata yagibye bagamba ate baba bakambwe ate abo abantu katimu ako bwolanga kano katimu nti kana akabiina kabiina kasazi ka Kigodo manya bakambwe banywa wala banywa balina ebikozesebwa era we bakuwoninga balina ebijjawo bwe bakuwoninga omusazi w'akasobako bwakuwoninga manya terunaggwa era bagamba terunaggwa kati bakyateebereza ani yakatwala naye akataliko ddiba nti onoonoonyamba eddiba eri oli mutufu oli abakumazeyo olumu kubanga embuzi banoonya ddiba bw'onoosanga eddiba eryagundi gwe mutambule mpolampola naye kano ssebo onoonya ki baŋŋamba mbu tewali kye batalya gundi nawuli agamba mbu okutu tebakuleka obugere tebabuleka kati onoonoonya ki ate ebyo kati byo bifu basuula busuuze naye ŋŋamba omuntu wandiroonize nogamba naye bona obugere kabadde kange kano naye byonna babirya teri kye batalya. Osanga akatimba wali ya mukuru Kayibanda nga anyumya ku kutu osanga akatimba wali eri ako byo biba bya katimba biba bya katimba osanga akatimba wali nga kajjudde ebyo bigere koto nyindo maaso naye baba batumidde mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala naye ate banne bababuusa nnyo amaaso abantu ba 23 abo bababuusa nnyo ani yaluteekawo tebabawa nnyo budde naye ng'ate olunaku olwo ate luba bize nnyo nalwo ku lunaku lwalwo luba bize nnyo nnyo ogenda otuuka we bakolera ate kyesesa bo tebakolera mu senta nnyo babeera bali tebaba nnyo mu senta nti babali wali baba bali era ogenda ogamba yambuka wali ate ekifo ekyo ebifo ebyo kyesinga okwewuunya oba byeragirira batya baba bamanyiiwo gamba waibagiriro bakoleddewo batebalina ate tebaba na kifo kyankalakkalira kubanza ngenda netunulamu bwe mbangeze ku Christmas mu kyalo eyo ekibiga luli baba basalira wagundi wali waggulu bayinza okugamba nti atekirire wagundi wali wansi luli ne bagamba nti olwezaliro no bakoleddeeyo kati yambuka wali kati gye bajja bonna ne batandika buli mundu atwala mu kayumba ke kati abatalina buyumba bo basigala wawo nnyini mu kifo mwe babasanga so singa abente nti bo oluva mu lufula bonna bazeeta ne bazitimba naye mbadde nsaba babalwanireko bafune ababalwanirira nga bwe bakolera akakiiko nabo baleete batimbe enva zaabwe mu senta bazikubira emiti nga bwe bakubireete babutimbewo tujje nga tubugula nga tweye lwaki bakweka obuntu obwo kyenjagala ommanya mwawo kiki lwaki babukweka bbalibbali balina be basuubira abajja obbugula nga tebabasuubira bawa ddiini kitiibwa balina eddiini gye bawa ekitiibwa lwaki bagiwa ekitiibwa buntu kya buntu nga kikkiriza babawa ekitiibwa naye bw'okateeka wano naye nakimanya nakala nti kaliwana taba tajja kujjawo mukateeka naye lwaki babukweka batuma abaana baani abatuma omwana abazadde omwana ayinza otu bambi munsaasire badde 225 nga nsuubira nti binaakoma wano naye ndaba byeyongera bweyongeza 225 nga mumanyi pulogulaamu eno yakumazima n'obwenkanya tulina okuba nga tubuulira abantu ki amazima temubamu kulimba pulogulaamu tebamu kulimba aye amazima nabwenkanya naye nga abasala obusolo obwo ate baba bamanyi ebyama babanga basawo abaganda abazungu abasawo abaganda bonna abasawo bannange nenange oli obusawo nga tosobola sirikira kyama va mu busawo
obusawo bwetagoyima osobola oli wa miss mubasabukasabuka mu busawo ejja kufuna ebizibu bya bwereere bajjumya yali omwomu yawe ajja kulumba n'ejjambiya yali gye bali abasawo zebamanyi olaba oyo mukyala aliyo nakamugjamu embuto 10 yakavujjamu embuto ezo 10 olumu lwalina lwagwa ate nawe omanyi omuntu ate abasawo bwe batyo babuuliriza ku kivudde ku ki baagala nnyo kivudde ku ki ekyokukola kimanya amagwa nti bwenkola kino kiba kiwedde agende naye babuuza kivudde ku ki asobole okufuna engeri gyasabukamu gyawawazaamu ekyo ebigambo so abasawo mwegendereze guno omwaka oguddako abantu bagenda kuba bakambwemu tegugenda kuba mulungi mwabanga tosobola sirikira byama obusawo buveemu baluwa ziwe munno agenda zikozesa mulina omusawo tumulina omusawo omuganda awo asobola n'okuleka omulwadde asobola omubulira ekizibu nga kisesa tagumiikiriza amalina omujjanjaba soka nawummulamu najje ku musente natuganira omulwadde naye naye magombe nedda ndeka toleeta bya kisiru wano nedda amuleka mudiiro omulwadde yaba amanyi abusawo kemunyonyoddemu aye kasose genda nogaddagala kumba sose kujja tubuulira abamu ne tudde kati mujje mugende tugende ng'abagenzi okukuba eŋŋoma tugende kumbe tugezera omulwadde alina oguzibu mujja tulemesa genda mu malwaliro bwe kiri tebaya nga abasawo abamu beetaaga okunoonyerezaako akola atya akolera mu mazima mutuufu era guno omwaka ogujja 2026 mukwano gwange yankubidde essimu n'aŋŋamba mbu ku kyalo ewaabwe Christmas tebagiridde bulungi ne mubuuza kiki ate wagenze mu kyalo n'aŋŋamba nagenze mu kyalo naye bannange byensanze eno nti kiki nti ate tetutuuse eno olutalo luli ku basawo baganda koze kiki nti olutalo luli ku basawo baganda tetumanyi oba tuluwona nti omuyabbi amayembe ga munne oba yagabbye atya bamubuuza kyogamba mbu kati bamukwatidde eri ng'agenze egabba mbona agamba mbu yagabbye amulumiriza n'ate tubuuza yamukwatiddemu waliwo obujulizi obulaga nti yagenze ng'agajjayo onagamba mbu yagabbye kati babadde awo bwe batyo bagamba mugende ku poliisi ebyo mukimale owa poliisi agusala ati amanyi bwe babba amayembe ateze baji nange simanyi agenda gusala atya bujulizi ono gayi bwe namugambye ne muga kati mugenda kola mute nangamba nkubuli nange kenyina abikunyumiza simanyi kiddako kubanga simanyi fena tetumanyi nti kubanga ono tumubuuza tugendeyo tulabe yagabbyewa ngeri gye mwamukwatidde oba mwamukuba ebifaananyi oli agamba oli amanyi ye yagabbye akimanyi oli no gwe bagambaga yagabbye ng'asirise nga tanyega ogenda mukola ki bagabba bati yali byati wakyogacyoka osobola Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambazi ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 abiri nsamu kyembadde mwagaliza embaze kibuyaga sudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 7 42 44 76 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko nali ejjembe lyo nali byentya ezo ensonga nowa poliisi alina kuyita mukulu w'abasawo mama Fiina mukulu w'abasawo era bw'amala obbayita omusango ogwo
omukulu w'abasawo kyasalawo kyekyo kuba bw'amala omuyita basobola oyita oku district kati wabanga nti abaddewo ewa Kiso omusawo gulimu wa Kiso basooka kubaako omukulu w'abasawo ku kyalo ku ggombolola abaako nti ono yakulira abasawo bamuyita ne gusukka ne gugamba nti kituufu bikyannemesezza nti ntunulamu amayembe ono siraba mayembe sirabawo ngeri ki ono gye yagabyemu ne bigaana bayita oku district wate wali bujulizi polisi ekolera ku bujulizi kyawali bakuwa obusawo nti gwe mukulu gwabakulira oba olina okuba nga olina grade y'amayembe ng'olina buli sayizi nti mbasinga bajja kuwa bukulu ekitegeeza mama fiina mukambwe nga galina gasobola okunoonyereza nga gakolera ogwo era go galinamu ne department kigano gambega tegajjanjaba gabega gali genda okola okunoonyereza bagambye batya mabbe batya ne wabaawo gano gakwata omubbi gwe wagabbye gasobola okukwata kiddala ne galondamu ne gagamba kituufu gano gabadde gagondi gano nedda gano ge babbye besebo mukama ffe tugaleese ng'ago gonna ogalina agakwatibwa byempisa gano gayewagudde bwewagguzi kuba ekituufu amayembe okubba amayembe omubbi w'amayembe akozesa amayembe okubba amayembe abeera amayembe ge nagagaba mabbi amayembe gennyininyini agage gatuma ne gagenda ne gabba gali mama fiina nkutumiddeko nti ogamba otya munnange awo banyongedde okuntangazaamu bannakiboga emirimu giriko Christmas season n'abasawo baganda nabo bali mu Christmas season bakola nedda omusawo ekintu nga musawo talina lunaku lukulu ngamba woga nti tukikuba waliwo oli wagamba nti yambe zine nnaku tukola kuva 24 mpaka nga 2 bo bonna bonna obudde kati babasawo awo nabo balinawo nti Christmas etugasa bakasitoma bajja beeyongera tujja mufunayo omu mama fiina gyatubuulira mbokyo kiba kitya kituufu manti bano abasama bwe bajja wano baagala kuddayo n'ebya nga bamaze okutereeza abali mu byalo bagenda kudda n'amadagala era buli yagenda mu kyalo tugenda kudda obodda Kampala tugenda kubeekengera bagenda kudda n'amaye bagenda simba amadagala okutandika ndi mukweganga 2 era yasigadde Kampala gwokola naye bwadaliko mwetegereza buli wadda mwetegereze eno waba atakulako wano bwoti mwetegereza akola ki bagenda kudda n'eddagala kuba gye bagenze yeeyo gye balijja banankubira sigenda bavaako abagenze mu kyalo bagenze mu kyalo era ebisolo bisinga abamu tebola balemerako ku Christmas nene okugenda mu kyalo kuba agenda kudda nga mwe muli mu mativu ava kulya nnaku ki nkulu kumba agendedde ddala ow'omukugu era abantu abasinga beeganga mwaka ku mwaka n'amanya nti kakati wajjajja ajja kuddayo mu December n'alireetera ddala akola package ya mwaka package y'eddoga abamu baloga mwaka sasa bisiga tanagakolera ku ssimu kakati jjajja settinga mwana ensonda eno nalabye baleka waliwo abafubutuka yeeno ngendo tebaana abantu kasoma tebakyajja nnyo ensonda yeeno yongera mukoko jembe zigadde akolera ku ssimu ng'eccupa ze yazireeta naye nsaasidde nnyo mwenna abagenda nga muli mu kyalo kati manyi ogenda kudda abantu bakutunuulira nze mbabuusizza nze mbabuusizza ogenda kudda bwoti agamba alireese musajja tugamba emusimagomero wuyo ali mukuva ku board alireese era gwe Mr. Tonozi gwera gwe baba kulangira nti tewagenda mu kyoli muntu na mutuufu nze nakkiriza gwoli muntu kati mwebale nnyo mwebalire ddala nze mu kyalo bangobayo kale mwebale mwabagenze nninze kulaba bimuleeta tosobola kudda ku mwana wa muno n'omulangira mu ssebo oyo nalabika talina waabwe kikyeba ofaaki mutuufu bannange omuntu naye omuntu bw'aba teyagenze mu kyalo musango si musango gw'ogendayo mu Christmas nze ŋŋendayo wenjagalidde
wowe gote omuntu ayine waabwe tekimwetaaga kweteekateeka gendayo wafuniddemu ekimwetaagise waabwe ng'agenda so sigamba kansinziire ng'abiri mu ssatu osinziira ki be babagenda nga bweweze naleka nakanja kammanyidde naye waddemu nansiriwalirako leero nja muyoola bava eno nga bweweze naye bwatuuka eri ati batuuka eri omanyi bano abantu abava mu kibuga eno balina engeri gye bakangamu soka mulaga nti w'amaanyi embeera yakyukamu tayagala kuba baludde nga tebamulaba baba bagenda kukanga bagala era buno obudde amaduuka gye weegendereza amaduuka agatunda ebizibu gaakoze gonna makala gaakoze agazi baaguze ebizibu yakuba ekizigo natunanga ne budde ne Kampala si bwafaana naye omukazi abonyebonye n'ekizigo ekizigo kugambe kati atuuka oli eri ku kyalo yenaina nakayigagundi yagenda kimweru walyo ng'akyuse kyo Kampala kumbe naye yesetinza abantu bava Kampala babeetegekera bana abantu b'omukyalo omuntu ava Kampala babeetegeka ebintu ebyo tebaddamu kubakangakanga tebaddamu babigulira mmwe babeetegeka eno bafaanana bubi eno bafa basibuukira ddala n'abanga ava mu nnimiro ng'ali ku mulimu kati beetegeka bajja eyo beetegeka bajja mu kyalo so temubatya nnyo temubatya nnyo yego omulanga abadde akugirako ng'obadde omulina mukakakuko ng'oba obadde omutya nti kati w'amaanyi gwe mulumbe mugambe naye nedda waleko nsobeza katunaggwa mbadde nkutya kulwanyirira naye batubuulidde nti mwetegeka bwetegesa ennaku bunaku we lwakoma luba lutandikira nayeokomagwaki naye mukyalo nga njagala nnyo entalo era mpulira gundi tayagala lwana negundi fuba nnyo okulaba nga obeerawo lutandika lutya olukumamu kati nga bw'oli mu kukuma lutalo nkulaba olukumira ddala sebe eno basiiba basiiwuufu naye ne bagenda mu kyalo ne babakanga ne badde eri tebaagala kugira nti satayagala kamukoonako enfuufu nalyoka agamba nga enfuufu naye nga ne mu Kampala ebigoddo gyebiri ebyenfuufu nga zigenda ne mu mmere nga balya mubuuze okuva ku koolaasi wasula buwanvu ki okuva ku main ku luguudo okukirira gyasula abamu babuuka n'amazzi nyala mu lwentobasi nabaga agenda ku luzzi wabulu naye abeera Kampala ninawe sitajja yita kyendabye bajagamba ababuuka nawe sitajja yita kyendabye naawe weekengedde enjogedde kanenzaalira obuzibu ak'entobazi kanenzaalira enjuzi waliwo bange babeereyo mmange eyo nebajja kuŋŋamba otwasamira toddamu twagaliza abantu mwenna 2026 omulungi kole noonye ssente tusobole okuba nga tusobola okwetuusaako ebirungi bye twagala bannaaye tojja kulowooza kubeera ng'ofuna ebirungi nga tokola ekyo kikyamu abaana abawala mukole muve mu bintu bya kulowooza nti gwe omusajja akugambyeko saawa 2 zakumakya essaawa 5 oyagala akakadde wakoze eki okane gwakasa tamumanyi nako wakubola okuba amugambye nti nkwagala olw'oggula mukubira simu yakakadde amuyita nabbaawe mukyuseemu 2026 mukole nammwe abakazi muwe ku basajja ssente omuwala omusajja akukwanye naawe keera ku makya omugambe munnaaye gundi jangu wano muwoke abakazi mulina bubeezi nakyejo zizewoolaba ninga abanne abakazi balina bubeezi nakyejo omukazi mututandikira wano ng'anoonya omulimu ne mutandikira wano mwenna munoonya omulimu mugenda okubuuka wali eri mubuuka busente buli nga ye yagufunyedde emirimu gy'abakazi gye gisingira ddala obungi mu ggwanga muno baagala kayiringito baagala jasi kuyiringita bweringisi oba woteeri nnyingi oba amasaaluuni mangi oli olinagamba nagamba abaana abawala abo balaba afuna omulimu leero enkeera n'afuna Joshua n'amugambako omulimu aba akyagulaba nga nsonga ate tayagala kukola mulimu naye mukama we bw'ajja n'amugamba owaayo kino amuddamu nga bw'ayagala ate tebaagala era kibayisa muwala bw'afuna omulimu nga waali tewali bamukwana banyigirizibwa bawulirira ddala ng'embeera eganye era kisinga bamunyiiza
kuba wakolera tebamukwana gubo muli nga gumufula biza tebamukwana guba isa dala bubi asobola agukola wano nga agukola mu kwagala okuba yakugutandika nenga bwasala banga gumazeeko emirembe takwanibwa gutandika omutamero ogenda okulaba akyuka ye kyanga biki nga gumuteme kyobaanza bala basinga bala bankubira amasomo emisitoto twagala emirimu emisoma gombe twagala emirimu ki nze bwe gutagwa bbala saagala emusinze njagala gwa bbala bonna n'obuuza lwaki amanyi okukwetega agenda kukolera mu kunywa nakukola bw'amala onywa aba agenda kukola alina okunywa ate n'agenda n'akola n'akasente kati kyekyo kiba tumira abakazi mwenna n'abawala abato abatakyalina nsonyi n'ogambira ddala omulenzi ssebo gwe tolaba ompise musajja munno kiki mweddeko abasikazi mulina okwanibwa bukwani yawumala yangobako ne mubbaala mbaba olubotuuka wuyo omwami wuyo bawangaize mankyamawaati wuyo omwami kati nga buli dakiika ye bwekyo gwe ngenda wali eri ndi mwami we ngera bali bonna bonna bakimanyi era tebagenda kwogera na kyangobye ku bantu kyokka nga naawe wali olina kyobala era nagambako maneja omwana lwaki tumukyuse tumina bbala ndala namazeeko emirembe wano gwe wagambako waki kati nedda wali eri kisoboka wemagaako ebyebbala biggwa ebyebbala biggwa kugamba wali omanyi kyabulubwalumu kyali kya budde obwo kyalumu abasajja mwena 226 mbagamba bwe nti gamba ku muwala gw'osuubira nti osazeewo kumugambako gw'otalina ssuubi lya kumutwala wala muveeko abakazi kati bakambwe bafuuse kabaani ku ndongo omugambako ng'asaaga ogenda kulaba ku luggi ku makya abuuza n'okubuuza oyo yawasa nti talina musajja ogenda okumulaba ku luggi kato nti wangi ogwani yatugulawo ojja kundaba wayogeddeko bwogezi naye ng'osaaga yagamba nze nzize nkwanguyiriza abasajja mugambeko bakazi ng'omanyi nti oli serious ate bw'oba omanyi nti tolina gy'omutwala tomugambako mwana wa beeni muleke abakazi kati bakambwe ate kati bagenda abakazi bagenda sumbwa abasajja mu January bagenda basomboa era buli musajja wandiika omukazi wabadde naye Christmas amuwandiike embuto mulinda mu January ogenda laba emisango egibeera ku polisi wano mu January n'ogwokubiri takyampa buyambi ekumabumpa mu December nogamba mwatandika nti ku December mwennyini Christmas twatandika naye yanfunisa olubuto emisango giba ku polisi awo mwegendeza n'abakazi abamu mu mbuto mu bigoyo ebyo biddeera bateekamu baluuni wawuza mbw ali lubuto wa yo laba bakola bubina kati olubuto lwe lubalema oba bambala bubina kati olubuto lwe lubalema ogeta naye naye nti ekitonde omukazi buli katonda kyeyamuwa kyongerako kitambulira mu bufere bafere ekitonde ekikazi kitambulira mu bufere olaba bebe nyini beefera kuba kati bw'oyambala ebbina goba weefeeza oba okimanyi tokalina oyambala era nawe otambula okimanyi nti ddala naye mufere si kabina goba weefeeza ne kasesetuka n'oddamu n'oddebali n'okatereeza n'okaseesa ate bo babumanyi era oli ogenda okulaba enkoonama abakazi babumanyi ako kabina ayambadde kambale otukala nga wakasaze eno tukala ne wano kito kira kyo pulasitiki eno bekisazo oba pulasitiki simanyi bo beefera bokka n'abakazi mwefera mwe kati ffe temufeera ffe omukazi afeera musajja gwoba weefeze so munnaaye abakazi obufere mu bukomye 225 muyingireyo nga muli beerufu oba ateekako ebyala bijje kuba bina bw'olina mu busuule nga 31 naye kale omukazi naawe n'oyambalya ddala kabina ng'okimanyi mu butuufu sikalina oli mu ndabirwamu ate mayi baagala zireese malayo n'akateeka n'akyusa naye tekateredde ofa ki abamu babweyambaza babeera nga olinga alina munne ne munne ntereeza n'amutereeza n'akatereeza bulungi n'akabina n'akatereeza naye kati nawe naye n'atambula nga mugumivu mu kkubo nti nina ebbina naye ndyokanga n'embeera nga ensi ebintu ebimu nabivaako n'omala okajjamu n'enkalaba olaba enzikuru yadduka kitono supiidi gyaddukako ntono
todda mukunda pako anti baba ne technology baba tasoona nakategeera kuba gwo kimanyi toka gwoinenga abataja baine obudde bwo batafiira ku bintu naye ndoza babeera n'abantu ababeera nga abaine bibajjako naye gwe noolabanga kabina tekakyawera naye ati obudde muwandi badde oketegereza toba ku pulogulaamu ndala tosobola kuddawo mbw ate akabino bati kasokyuka ndaba oba ku pulogulaamu abakazi omukazi watandikira omukazi omufere aba mufere mu buli ango yonna aba mubole nga buli ngeri yonna ye abalina kati mufeze nta wano wetugenda mufeze nta wano wetugenda buli grade we mutuuka aba alina okuyiye engeri gyakuferamu buli grade we mutuuka alina okuyiye engeri gyakuferamu kati gwobudde muwandi badde wetugamba kanfe ku kyakabina kano nange nkekengedde mukasuse kati atawo obudde ye aba yakwetegekedde dda akufeza ati obutafa kabina naye gwe okimanyi teri mukazi yeyerusa akkiriza nti yeyerusa wali okigendeddeko buli mukazi yenna ayina yeekuba ekizibu ayagala akitwale nti kala ye era amanyi n'okwekwala olimba okyogamba neyerusa naye n'omugamba naye gondi naawe nga ddala naawe kennyini okimanyi bwewesiza wazuukuse saa 11 noweekuuta paka saawa 4 kati era tokkiriza nedda nammwe mutuleke naye nga ab'ebizigo nga babagambye muddeyo musuubule ate 3 baddemu buto bambagenda na bitumya bagenda okumalayo buddeyo mukyalo bagenda bitumya agenda takite waliwo takisi bweti njogedde nayo namba mbadde namba muwe ekizigo agenda mulindira wano ka stage kafa ka board bagenda bitumya biri byawedde kale babyesabisiza katinko babyawedde bwa kyesaaga bwati ndina nanyereketa byaweddewo teri mukazi ageze na kizigo kati mukyalo kikyaliwo bwera we kiba kisigaddemu butono akati ate balina okuddamu bawukuzaako wakati wano wetugenda leero lwakumeka semande lwakubiri lwakusatu lwakuna lwenga lumu mwakagenda kuba nenga buweddeko zino ennaku tuzegenderezeemu mwenna abakola ne Troners mbagaliza omwaka omujja gwe babeerere gwa mirembe nammwe mwenna naye baaba Mama Zabu ofa ki n'ensi Mama Zabu yagambye buli yasigadde mu Kampala munaku Mama Zabu Banamasaka mukimanye ekizibu kyammwe kigenda kyogera leero ndi muntu mukakkamu naye se Mama Zabu toyinza kudda ku bantu abasigadde Kampala mbusebo banaku mwaka mulamba baali kuki tebasoloza sente zisobola baza waabwe wasusi tube Masaka bano nabo balina muke beetaaga okunoonyereza bazibu ino okintu kwe beetaaga okunoonyerezaako bonna beeriri ni mulamu bonna ne beeyiwa ekyo bula accident Masaka wano nyingi nedde ekkubo ddungi abantu baddukanye n'amakoona mangi bantu n'abantu tebateredde bulungi yogerera ddala nti maalo nkulaba nze nkulaba kyogere ngati bw'ogamba yasigadde mu Kampala n'ogamba bwavu nga naye munaku nga gwe wagenze kati ate be bagenda kati buno obudde be bagenda ogawaayo olinamu mpoleyo bagenda tuukira mu kwewola be bagenda tuukira mu kwewola naye tali agenda kuva mu kyala gye alowooze nti ngenda muwola afazali ngenda wola ate yasigadde eno nga tuyiriba nze buli ali ava mu kyala atowooza nti agenda kunewola twasigadde ofembi babiri sokogire producer bonna bagenze nze yakomyewo mango ye yajala akyali yakubiddeko nadda ali mu kutetenkanya kodda embuuza ate kutetenkanya kuti motoka tezikyakola motoka bazimi mbeera natuse n'ebintu nga babiseera ennyama yalinnyo yali amanyi n'ente bazirima yeeri kilo yakakaaga yageza amanyi yakakaaga bagenda yebiri kitu yatuse ebiri kitu yabadde abazegula kilo mubanga 5 mu abajoge yaguze meka yatuse erika yaguze mu kitundu yegwe bajo adiso bagenda kuddira eno kutandika bane mpola bane musebo inamwawe ajara ebintu bino sibirimu ono kojjaawo nze saagala kunteka mu bintu byammwe neera kimanyi era gwe wamukubidde n'omutegeeza kwekolako olugambo nti nguze kiro emu n'ekitunda yabadde asuubira kiro 5 kakati bibino bituuse wano
engeri yagamba nti ebintu emboozi gye muba munyumiza mwekka talina gwagigamba mulala. Singa ne bisoda navudde nabyeno naye natuusa eri okugula bisoda nabirekako 3-5 kyakanaana kyokka eno kya5 naye akali singa nagenze n'ebisoda nga 4 mba bannange ng'osusse anaddamu ako kajjanja kamuwedde nkakasa kwesima aseddako bw'anaalinnyayo nja kwebuuka kati eriyo abayigidde kweno kwesima naye kweyiso gyagenda era kati eriyo abavuddeyo nga bawera. Kaakati mbuuza mmwe abagendedde ku roole olwo roole zinaabaza munaazijjawa kubanga roole ate zidda zeetisemu kubanga nange kyeŋŋamba zikomazeetisemu naye bajja ziwalampa kati leero n'amasimu bagalina abazigendeddeko mutasimu yo mukomawo mmeka tuyinza okuyitawo naku z'omwezi nga 3 onkubira naye bwakiro butanja zuukuka nalabye n'etukutuku sebo nga zitiise zitwala abantu mu byalo bannange mukisuusizza guno omwaka mwalimu abadde ng'abagamba mulina kye mudduka mu Kampala mulimba kati temudda mubeereyo ddala eyo babeereyo eyo ngeriyo n'Abafrika kati abaliyo n'abakozi bakola naye atinkizagenda mulimu ng'agenda otuuka okuddamu okukuba nga mukama w'omulimu yagugabye bwe mulaba abalaalidde mu kyo tebabalimba emirimu gyaweddeko emirimu gyaweddewo tebabafera jabagamba nti akati esooke mmala osimba kasooli ezo mwaga namusabyeyo myezi 3 mwe mulaba abagamba myezi nemusooka nemusiika nemukibibaako bambi agadde asooka maloodi meri mu kabanja ke kumbe mulimu gwaweddewo bamugambye oba ogenze buno budde ffe tulina okukola katujja tulepolesingawo omulala ate abamu ne bwe naye nakkiriza kumbe nti osiibudde ffe katunoonye omukozi gw'okooye okukola kati abo be mujja okulaba mu byalo eyo abalaaliddeyo tebabafera nti oba saa yonna nzirayo bagenda tandika ate tusombowo eno noonyeza ekyokukola noonyezaayo omulimu noonyeza ekyokukola kuba gwawedde yazza akimanyi bangambye mbw'abaana abawala ate tebakubira bawala bannaabwe kunoonya mirimu bakubira balenzi kati mbw'abalenzi yamugamba linyojje ng'awasa ate n'ekirala abatolooza kati babulooka abalenzi bafunira balemewa lwamugambye amutwala ku mulimu asula wuwe sa ani akutwalayo direct kuniramu wali mwanyina ngenda funako inasooka wano gonze ababafunira emirimu gw'omusomera amateeka g'omulimu jangu osulewaulire omugagga byatayagala asula wuwo ayali ng'omunyonyo olina omunyonyola nga bw'asuze wano ewuwo omunyonyole omugagga tayagala kino takyagala ayagala empisa bakasitoma muno baaniriza ennyo ate abasajja tekiba kizibu kuba bakasitoma abajjaawo olwo omugoba ku basajja abalala okubanga gwe wooli ate kati gwoba omunyonyola omulimu guli we gukola ki gutandika era teri musajja otosobola bimunyonyolera ku ssimu babulooka b'abawala muba temusobola bibanyonyola ku ssimu mbabbize budde mbufuna kiro kati ate obudde bwekiro naye ajja ate yatumale nkeera nkeeri mumutwale omukeze eyo nkeeri mumutwale mufeze baana babendi nkeeri mumutwale abanoonyeza abaana abawala emirimu naye nammwe abawala mulimba bagukunoonyeza tosobola gwenoonyeza kamukirabe naye misatonezo manyi kye bayita onoonya omulimu okimanyi oyinza okuba ng'olina omulimu agwagala n'akutuukako n'omuga teguliiwo nga naye osooka ani amuleese anti ntya mufe ani amuleese naye kati nojja nogaye musi nti agala abawala no 3 ebwe baleeta nze ntunuulidde ggwe kati abasatu bano osobola baleeta mulundi gumu oba oleeta omwomwera okusobola basomera amateeka bena sijjaga basomera lumu oli osomera omwomu gamba leero kandeeteyo omu banaye tubagaliza omwaka omujja wabeerere gwa mirembe mwekuume 2026 tubaagala mwongere okusubscribinga okusharinga okukomentinga naddala nga 3 kwetuli Tronas Media okubaweereza 3 beefugemu omanyi olunaku olwo lubamalamu ennaku enkulu tezibapaaza nnyo 3 beetegese nnyo kati tulina akalo kafaawo mu China mu Kichina we tubeera twakatume bangambye tukatume mu China kali awo ng'okkirira mu kibwano wakaita kwa Shinaga ng'emabega wa kooti awo kati mu China awo naye beetegese nga 3 eri sula mayumba bakusanga ng'osule mayumba bakufulumya baira ne wakyama bagenda twala yekibalwa bakusanga ng'oli munju bakonkona n'oggulawo ne bakuweeziza ate n'obeera ebweru
tebagala munju tebagala muki muntu munju babbi ngasatu naye nga banange abantu fireworks muzirabye mwaka ku mwaka omuntu omusanga seba ava Kachiri agenda ku Sheraton kulaba fireworks bali mu kwale famu awo bantu kuchenna bweru awo abantu babeera awo nabonanga bali nayo tumayiko kujojo batera okuba ne kole famu gabakuba waliwo ne wali eri wansi ku kagundi wali eri ngokirira ngokinanga ku kisaabo nenga bona balinze fireworks kati abo bakuba ne kati bazirabira wado kuchenna bweru ne manje basereze kwagala wezobera wenyini bazina abambazi wamu ku gapo ajirabe ani asinzo kubegenze nnyo mu bbanga ani asinzo kuzenye ati ono agenda okugira yali alobedde ku fireworks nga atunudde agenda okebera bwati nesimu shi abajiridde wodda bana mubere bulungi mweraba